tibarwanirira balinga biroboti balinga balema balinga baana bato babisoma ku internet bali awo okitegeera babi bamuwambye nekikoma nze mukazi we babalumbye ekiro ate ekyo kyenkugambye nti abantu bakyayagala Museveni okitegeera naraba nga abali ku TikTok baana nga bapostinga video eganda ly'abantu nga ziringa nti omanyifu abantu abangi abantu kuba tochi mukyagulanye nga mu butuufu akaaba ng'alabira ddala bannayuganda mumulidde munyo at least n'okutwala emmere ewuwe waka mukazi waalye bannayuganda muli babi Kyagulanyi si musanyufu gye tuli kale mazima mwamuliddemu olukwe era olunaku naye lwanaava. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. weewaawo munnayuganda tukubuuzaako yonna gy'osinziira okuba nga otugoberera amanya nze Vigeston M nga nsinziira wano ku kitongole ekya L40 oba ku channel ya L40 ekitongole Matayo Foundation kyo wekisinziira ate ne kikutuukako eyo naawe munnange gy'osinziira n'oba nga otugoberera. Olunaku olwaleero lunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa January tukwanirizaako munywanyi abavaako mu masinzizo ag'enjawulo tubakulisaayo mwebale nnyo mwebalire ddala ate okufisaawo obudde ne mujjukira omutonzi waffe eyabatonda oba omutonzi w'ebitonde byonna nga seeka waffe watera otugamba ne mugenda ate ne musinzaako. Tuli waneeno ne mwami Matayo owa L40 ndowooza kasooka akubuuzeeko tugende mu nsonga ennene. Muli mutya kansubire muli bulungi nange gye ndi ndaba ensinga bwetambula n'obulajagavu bwammwe oba obw'Abannayuganda. Leero nina ebintu bye njagala okutunuulira biwerako naye byonna bitambulira mu kwewuunyisa. Lwaki otandise bw'otyo? Lwaki otuyise balagajjavu ssebo? Okulajjagala kiri mu bintu bingi. Kiri mu bintu bingi. Okay, ndowooza era tujja kitegeera bulungi naye nno nze nga nze oba nsooke nkuloopere bakyaliibo bano abalabi bo era abakugoberera abakwagala ennyo abaludde ebbanga nga bakugoberera ennaku zino si basanyufu olw'ensonga ezimu oba endala era bigambo byo wavaayo luli eri nga tugenda tunaatera otuuka ku nnaku z'omwezi nga 15 nga tugenda mu kalulu ka bonna akaba president no predictinga nti wayinza okubeerawo enkuba era n'otugamba tusabe nnyo enkuba eyo ereme kukola ki ereme kutonnya ku lunaku olw'ennaku z'omwezi nga 15. Kati abantu bakuba amasimu waneeno ku office lwakuba nti namba ya office gwe oyinza okuba olwawo gifuna naye ffe ababeera nayo abasiiba nayo nga bavuma ebigambo ebinene weebiti ebitayisikane mu kamwa nga bakuvuma baba bamanyi gwagikutte. Kati yenna ayina abaagikutte oba nze oba oyo oba omuwala ow'oku reception ne bamuyisaamu ekigambo ekinene ekisinga n'ente obunene naye nga bamanyi bagiyisa mu ggwe. Kati ffe ebimu kati ng'ebyo ebyokuvuma tetutera bigamba ndowooza totera biwulira era naye leero nange wano ku seeti wennyini njagadde nsooke nkugambe ekigenda mu maaso. Nga kiki ekinvumya? Lwaki enkuba teyatonnya kwolwo olunaku lw'okulonda? Bannayuganda balalu kyova olwa Museveni akyabafuga. Lwaki bwe nali omanyi ngenda sooka nkunyonyola ekigambo ekimu ebintu byenkola nze nabagamba singa kwali kweraga singa ne wano siriiwo. Ekirala ekyokubiri ebintu byenkola ne bwe mba waakukikola nze bwe nkeera ne ndaba nti baasi egenda kugwa
nga njogedde nga terina option bwe wabawo option sobola ogikyusa. Enkuba nga sinabajjogera nabagamba kimu nti musabe nnyo obululu era abo babyogera abo ebyo mbasaagala nabiwulira. Omuntu wanakubira gwompa essimu yakubirenzi bwanakubira angamba nti enkuba tebagira bakubirenzi tena mbuulire ye nga yenkuba ajagaza ati enkuba ye yali eyinza n'okuteekawo ekitabantu kati bweba teyatonya saagala mwalemeddwa Museveni mwewerera nti nze siri Museveni bayidayo bagambye ne bakukwatako bakwatana igwe abaki abalabi bo bonna abakufolowinga kati bakyusiza kati bagamba matayo ne tukwatako oli ku nkuba nno balina ne pasita wabagamba pasita omunene ayinza okugenda mu Desemba. kakati kansooke mbanyonyole bwe nti ekisooka mu byonna nga bwe mbagambye nze bwenkera nendaba prediction nti omuntu yena nemwogerako nababuuza nti pasita bwajja naŋŋamba bwenkera nemanya nti pasita agenda kufa nantuukira ku ofisi nkolawo mulimu ki ku ofisi olaba bantu ababa bazze kati kyogamba pasita tasobola kujja ezo sitole z'aba tiktok ezo tozinyumiza by'abantu abo tebalina byakukola ebyokukola tuli mu sizoni yakununula gwanga so muli awo temutegerekeka okitegeera ebyo nandibadde mbawabulamu oba okubajjukiza prediction zonna oba emirimu gyenkola nemala ngiyimirizaamu okumala emyezi 6 ensi ekyukamuko bino byokola nga olekeddawo bikola kubanga nze buli lunaku nina okugenda ku mazzi abalala bakuyita mufere kati wegase ne bali abaali bababbira kati mu linnya lyo kati nawe gwe omu ku bbombo bwe bagamba si byange bwe bagamba nti kati matayo omufere wuuyo azze kati omanyi by the way nekirala kati kulopere byonna nasazewo mbikulopere abamu kati bakuyita wa superlife mbu era byonna biva ku kalulu kali eri nga 15 kakati ekisooka mu byonna bannayuganda nze mbamanyi era bo tebeetaaga kumbuulira nze mbamanyi ekisooka mu byonna abantu bo kugamba twakopamu ekintu kimu nti gavumenti eno engeri gyatuteekateekera olw'okuba nti efugiddwa omuntu omu yatukyamya ate ngaetulaga nti etukuza bulungi okitegeera kati nekibeerawo nti buli muntu wakabi ate nti buli muntu amanyi nti yategeera oba yasinga okitegeera ekisooka mu byonna ekyokwogera kansooke mbawe ebintu bibiri enaku zino prediction mpitirivu byesoogerako era ebiseera ebisinga mbadde nga njogera ku bintu ntu ebyo byabaaliwo edda ebintu bye baggalira edda nga lwaki mbyogera nti buli we nakolanga prediction abantu nga bamboola oba bantya oba okitegeera kati nange nekizuula nti si buli muntu nti alina kumanya ekyo kigenda oba kijja ekigenda ovaawo kubanga si kye baatondebwa okukola ki tetwatondebwa kumanya bigenda kujja kikutomera butomezi so nze okubabbirako okubanyonyola waliwo kyenyinza okukeera nayo ngamba kati bwenkeera nayo ngamba nti enkuba egenda kutonya eziyize okulonda abantu baffe ate neddamu nengamba nti saba nnyo tetonya kwolwo kati bweba tetonye naye kyemanyi gwewanaba yakukubidde mpa essimu ye akubire nzi manyi nze bayinza okuba nga bandabanga Museveni nze siri Museveni
Museveni yabalemye mwewererani mu kusookera ddala ababyogera babyogera baana bato mu bwongo. Okay. Baana bato mu bwongo. Ekyokubiri si buli kintu kyenkola nti nina osooka okukiteeka mu kamera. Lwaki kambawo ekyokulabirako. Kabaka aze ng'atambula engendo nnyingi naye ng'asobola n'okufa, naye nga nsobola ogenda ku mazzi n'ezikyusa nga siziranze na wano. Okitegeera nti waliwo nze ndi Mufirika kati bwenkeera omuntu netambula mu kibuga Kampala nemanya nti omuntu ono agenda kufuna accident ngo twegamba woba otambula ku street osobola okundaba. Yes, bwemanya nti omuntu ono agenda kufuna accident naye bw'anaafuna accident agenda leka abaana nga bana balabirira omukyala tasobola kwepangisiriza kinkakatako kubanga alina obuvunaanyizibwa bw'omugaso. Naye kati bano ba TikTok oyo ne bwafa tabana makulu gali awo kubanga talina buvunaanyizibwa. Tonawasa tolina gw'oliisa bakyakuliisa oli myaka 18 bakuliisa. Okitegeera eriyo ebintu ebyo nze mbasaagala bbe wabudde. Okitegeera ebyo bya bulijjo ebya bulijjo kubanga prediction zenze nga nkola abakubuuza baali bansasudde sente meka. Tebasasula. Ebimu ebintu bibeerawo nga bisoboka okukyuka then ebirala bibaawo nga n'okukyuka tebikyuka. Nze bwe mba bagamba nti okwekalakasa gye kuli nze sikola nammwe, nze temumbala mu gundi yammwe, nze siri nga ggwe. Toli level zaffe. Va ku kya level siri mu system yammwe. Bw'oba olabye wano abasirikale nga bazze kati wano waliwo okwekalakasa. Wano tewali. Kati nze nabagamba okwekalakasa kujja mumulinde Trump amalirize okwogera mweno wiiki ejja then tulabe. Bagambe basabye eki baagala enkuba etonye. Enkuba teyatonnya obusungu bwe busookera ddala okuva. Bannayuganda kale muswadde n'okuswala. Okay. Era ekyo kyo ekisooka mu byonna abandibadde basaba okufunira abalala obutabanguko oba bwe mba ntunuzaamu gwe anaddamu okukuba essimu gwe ompe namba ye. Ogenda bikyusa obiteeke ku oyo ebibadde ebyoli gwasabira affe kati ng'abasabira pasita affe tubikyuse osobola bikyusa n'obitunuuliza ye n'afaamu tugambe wekito kyogeza kutegeeza. Omanyinze mu bintu bye sitakiririzaamu mwe ngezaako okukola buli ekisoboka okubanyonyola ensinga bwetambula oba ebintu bibalize nga batukweka n'okukyusiza abalala kubanga teri muntu atayagala kuba bulungi teri muntu atayagala birungi. Singa wano enkuba yatonya kwolwa abantu ne bafa ne batalonda ne tutandika okulwanagana bizinesi zandifudde ebintu by'abantu byandifudde bantu bangi abandifiiriddwa abaabo. So kyolaba ngambye aboogera ebyo balalugwe baveeko kuba olaba teyatonnya naye nakati olaba teyatonnya ne baba misanatu kati mubimanga temusobola wangula Museveni nze temuneewerera nze siri Museveni. Okay. Era olina engeri wera okwokonyeekaawo nga kafaanaganako era noono era ndo oba bano abantu abamu balaba vidiyo zaffe ne bazikolamu ebirala obubaka ono mutabani wa Kyagulanyi bwe yayogedde lwakuba nti Twitter yagijjeeyo nze gyensanzeeyo nga yeetonda olulimi kale yakozesezaamu olulimi olutali lwa mu bantu bulungi ng'ate ayogera na nsi yonna. Waliwo ekintu kyewakoonako emabegakaawo twali mu interview emu nogamba nti wali okoonako ebyo ebyemmere nga ey'okutwala mu maka ga mwami Kyagulanyi bano bannayuganda baali bawaga biki bino protestive vote siba tukabanje tukole ki mukyala wa Kyagulanyi yali afa njala before nga tebannamuwamba novaayo n'okola vidiyo eyo kati ate bamaze
okumuwamba lwakuba nti kati yavuddeyo bwe bamaze omuwamba ono mutabani we yakoledde vidiyo eri ng'efaanaganamu yakoze tweet ng'efaanaganamu n'ebigambo ebimu ku byayogera. Ekisooka mu byonna nabagamba nti abantu tuyamba naye abantu abaluuzinze emirimu gyabwe gifudde lwa kuyamba. Tuyamba okeera n'ojja omuntu eri mu kyalo oba n'osinkana kyaliiwo n'omutwala ku mulimu gw'okolerako n'amalira nga yakugobeseza. N'omalirira ng'oleese oli mukyala mufumbo oleese mukwano gwo olumulaga bbaawo oba omukozi yawamba obufumbo bwo. Gwe yayamba n'otuuka n'ogamba nti oba Katonda taliiyo naye nga Katonda ajjaali. Lwaki? Tituyamba ne tubaako limitation. Ekirala ekyokubiri nti abantu bayamba naye waliwo oyamba n'okola ki? N'obaako wookoma. Lwaki? Nti Kyagulanyi ebbanga lye baali mu zi campaign emigo gye yakubwa abamususuuta abaana abasinga kale baabakwata nga tebanalonda bali mu makomera. Okategeera kantu ako. Kati eyo tweet mutabani wa Kyagulanyi gye yayogedde wadde yayogedde mu bukambwe naye yali tuli mu game nti ne bw'oba ggwe nga kitaawo gwe bakoze ekyo mu butuufu tosobola kusirika. Otunulira abantu Kyagulanyi we yayitanga nga mitwalo na mitwalo gy'abantu gimubeerako bwe giti. Kyokka ate Museveni buli we yagendanga nga bagamba eyo AI nti abantu baba decorationinga lwa AI baba plantinga. Kati ekyenkuba tekyaliwo. Kati singa olwo enkuba yatonya olaba babanga enkuba tetonye kati olwo singa yatonya. Anyway ebyo si bye byandibadde ebikulu naye ebikulu mutabani wa Kyagulanyi statement gye yayogedde Bannayuganda banyiiza batama ate baagalika nti otuuka mu butuufu n'olwana waliwo okulwanirira omuntu. Naffe gye tubeera mu society bino saagala mbitunuze eri waggulu wabula mu bantu ba bulijjo nti okeera n'oyamba omuntu naye naawe n'otuuka ekiseera nga omuntu gw'oyambye obanga weetaaga obuyambi mu butuufu nga tobufuna ate ng'omuntu gwe weetaagako obuyambi ng'olabira ddala abulina. Kibaawo nnyo. Okitegeera? Kankuwa ekyokulabirako. Nkimanyi osobola okunnyamba naye ogaanye. Bw'olowooza Kyagulanyi musanyufu okubanga alaba embeera eno takyalira wuwe. Ali mu kwekweka. Era ne ku paati ya gavumenti nayo era kyekola naye eraba nti kituufu ku sayidi yaayo. Okitegeera? Kati Kyagulanyi muli shuwa nti ruutu eddako bw'akeera n'arangira n'agamba kati ebyobufuzi mbifuddemu beenwanirira tebafaayo. Kugamba Bannayuganda nze kye nabazuulamu twetwalira okuba mu kiti ky'abamalayika nti kaabe musajja kaabe mukazi twetwala okuba ekiti eky'abaana abato nti bw'okeera n'obagamba nti emmere eri wali baagala ogibagireyo mu nnimiro ogibafumbire oddemu ogibaliise oddemu obanoonyeze endala nti bw'otunuulira ebiriwo mutabani wa Kyagulanyi bye yayogedde nange ne bw'aba nze mba mbyogera nti baalwanirira balinga biroboti balinga balema balinga baana bato babisoma ku intaneti bali awo. Okitegeera? Babbi bamuwambye nekikomaawo. Tuli mu mulembe gwe mweyita nti mwasoma abategeera naye nga n'entegeera yammwe enfu. Okitegeera? Ekisooka mu byonna bw'otunuulira olutalo olwaleeta Museveni Abaganda simu abafiirwa abantu baba balira emitwalo 5 eruweero wano be baabala emitwalo 5 naye olutalo lwatta akakadde kamu emitwalo 17 mu mitwalo 17 eruweero Uganda yonna okay. Akadde kamu emitwalo 17 n'obugwamu naye abantu abo bonna abaafa mu biseera ebyo population teyali nnyingi. Ekirala ekyokubiri era manayi nakubuuza baali bawera bo mu ggwanga baalimu
naye akakadde kalabako ne kazikirira mu myaka 5 myaka 6 gye yamala mu miliyoni mu 17,000 abantu abaafu. Just ne baleetako awo ne bagamba nti abaafudde baali 5,000. Mu biseera ebyo tewaliwo internet, tewalinga waliwo radio yali internet eyaliwo, ate nga ne internet eyo ekiro ku 6 bagijjako ne bagenda beebaka vane ku kiro 6 nga omutara omuluko omulambo osangako abalina radio nga 2. Okitegere ekintu ekyo nabiwuliranga. So abantu banga batuuka okufa bakyuse gavumenti kitegeeza baali banyigiriziddwa nnyo. Nze kyenyinza okugamba Kyagulanyi abantu b'olwanirira tebanakosebwa, tebalina kye baabadde. Gwe baleke bwe banaatuuka ekiseera ng'embeera ebanyize era abasuubuzi mwaronze bulungi nga bwe mwasiimye ne muwa President Museveni. Museveni tukuyozaayoza bakuronze. Era Abamerika bagenda teekawo embeera nayo era ngenda girwana ndabe ng'ekyuka Museveni olomostire koze nga time ye y'okufa nga yeetuuse. Naye awatali ekyo Trump agenda kwogera naye ngenda kulwana nnyo okulaba nti Museveni asigale nga abawa abanyiga ate twayolekedde ata naani. Ate lwaki bw'otunulira omuntu abalwanirira kati yalinga kisekererwa. Naraba nga abali ku TikTok baana nga bapostinga video eganda ly'abantu nga ziringa nti omanyifa abantu abangi ife kyetumanye egana egana nga nte nnyingi endebe zibeera ennyingi ne bwe bampologoma ng'ezirabi eyitawo buyisi bweziba nnyingi naye bw'esanga ng'eryemu egyo gwe bagifiirako ndowooza era mwe mufa olugero olugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunyi. Kati walabanga eggana ly'abantu. Narabanga eggana ly'abantu ngamba nga ne vision genda nga naawe ogamba nti kiwedde leero kiwedde nga ne vision genda nga manyi nti oba oli awo President ajja kukola ng'owe Burkina Faso. Owe Burkina Faso yatuuka n'arangira n'agamba kituufu nzikiriza ompangudde nga n'arangirira akalulu nga tanarangirira nga byabakama we Burkina Faso nga tanaba nakwogera. President n'arangirira omuvubuka n'amugamba nzikiriza ompangudde. Okategera kantu ako nkiraba. Naye wano Museveni akyabafuga bulungi nnyo. So bino betwogera betulwana tulwanirira ziroboti, tulwanirira biti, tulwanirira abantu batafaayo. Kyovora bane bino betudawo nze nakizuula nti kwanga bwe nabadde Misiri natunulire ne ndaba Misiri enkulaakulana gy'eriko. Ne ngamba nasooka nembagainingamu ne ngamba nti naye bino President byatakoze enguudo ku ssaawa eno ne tugamba nti enguudo ezirimu Amerika ziyita mu maato tetukoze ziyita wansi mu mazzi ne tugamba nti egaali z'omuka oba oliawo nakizuula nti time nabagamba nze time yezimba buli kimu nti ekiseera kyabyo we kinaatuuka ne betuneepeka tutya ne tunayogera tutya time yabyo tenatuuka teri kijja kukolebwa. Kwa kati bw'otunuulira abasuubuzi abadde beekalakaasanga kikiri kino bagamba nti ffe waffe Bunyoro tukkiriza okukola emirimu gyonna oba okutambulira ku switch egamba nti bw'osekera mu budde oba okuseka toba mulalu naye bw'otambula ng'oseka bakweta mulalu tebalabawo kyokka ng'okuseka kya butonde. Omuntu omulamu yenna aseka. Museveni wama ojjira ofuga kwanze nabadde ntunuulira Lubongoya ono WNUP ono permanent secretary nenkizuula nti abasajja bano bino nkubuulira bituufu gwe byotamanyi kyovoraba nti mwogerayogera nnyo bannayuganda mubuukira bimutategeera era singa gavumenti yali yasalawo okubasibanga buli kintu kyokola nga bakusiba njala mujjukire nti gavumenti amateeka weegali naye yagamira abagamanyi ba security n'abalamuzi. Ogenda otuuka be bamanyi amateeka matuufu ogenda okuva eno tebagasomesa bantu
nti osobola onywera omuntu sigala mu maaso n'akuwaabira ne bakusiba nti ffe tukimanyi nti musango naye tetukuteegesa muki abantu tetumanyi misango wabula bateekamu kali akawaayiro mbu tebabisomesa ebyo tebabisomesa gavumenti yabyesigaliza kubanga kyova olaba efuga biwumba tuutu ffe bannayuganda okitegeera kiki kyengambye nti gwe bwoba olowooza oli mu mulembe gw'abasomye nti omanyi nnyo ayina omumo golowooza emitwalo 5 abaafa bo baali basomye waliwo abaali balina zidiguri nga bayise emakerere baali basoma kwali kutono ebiseera ebyo wama Museveni ogirawo bakalakata bano bakyakwagala just beewunza bwewunza naye bawakana ayi naye kata bawakana ate nga be balonda awo sinategeera anti bamulonze kwakati barangiridde ne kigenda mu maaso kiki ekyakoleddwawo barangiridde ne balonda buli kimu kyawedde era pulezidenti yabamurangiridde kati deployment zino ate ziri mu byalo byaffe zo ziba zitegeeza ki deployment ezaki kati okugeza eyo deployment gye bayiwa mu maka ga Kyagulanyi baatugamba mbu bakuuma security naye walabe kye bakoze mukazi we babalumbye ekiro ekyo kyenkugambye nti abantu bakyayagala Museveni okitegeera bino byenkubuulira biwulikanga ebyekiralu naye nga symbols abantu abamala abasoma symbols obubonero bukulagira ddala nti 100% abantu bakyetaaga Museveni lwaki nti omuntu yenna enjala bwe mulumu oba n'anyigirizibwa omuntu bwanyiiga omuntu bwakoowa n'obigatta lumu okusinziira nga be babadde baraga nti kyekyokulwanyisa kiba kikuliyetinga ekifaananyi ekirala era ne kati singa amagye gakyajjudde kibuga naye gabaddewo ennaku ezi eganda ly'abantu ffe twabadde mu Kampala tetulabanga jaamu Kampala abantu twabadde tulaba omu ku omu kituufu era namwe abaganda bakirabye nti bulijjo Kampala tejjuddeemu baganda naye mwematalo kankuwena eno information ewaffe enansana awo kimanyi nti abantu ekiyinza okuba nga kiresa embeera eyo enansana wano olabawo oba okola ki drone zikola emirimu mu nansana whereby nti enansana baggalawo ssaawa 2 story yafulumye ne ku NTV ogwo baggalawo ssaawa 2 waliwo olunaku drone lwe zitakola emabega nga tetunatuuka mu bululu wadde tebawamba zibadde ziyitaayitamu nze bantwalira mu loole mu drone mukama wange drone wonna ziwamba zibeera mu kibuga zibeera mu Kampala pulezidenti mukyamwagala just mwebuzaabuza mwefuura era ndowooza kyalaze Kyagulanyi ekyokukola nti tebamuwagira nti bo bamulaze nti baagala agenda anyakule Museveni muntu omu agambe nti Muhoozi dda lwakitura ne Museveni dda lwakitura ffe bannayuganda tulyoke tukuba obukule mu bukuba abannayuganda baafa emitwalo 5 egiri mu history baafanga baagala nkyukakyuka baali baagala ensi yaabwe oli ekyamutwala mu kitegeeza bwe mbanga mukyalonda pulezidenti Museveni mukyamwagala okategeera akantu ako nkategeera kyobala obuzibu bunze bwennina lwaki okuŋŋamba nti bamwagala ate nga buli omu ku kyalo saakulaga nti ono yalonze mwami Museveni lwaki kandidate waabwe tebasobola musonga oli tasobola kwejjayo nti nze nalonze mubuuza ekibuuzo bwe batwala lwaki bamwegaana anti kati abantu kati abantu bafuuka nga ddiini bafaaza balya ku ndiga era n'amawulire nabagambako nti Roma wali amawulire gafuluma nayo ne bagamira nga bafaaza buli bwe bagendayo abakyala okwenenya nga faaza yeegatta ku mukazi bafaaza kyogamba tebeegatta ku bakazi nze sirina bukakafu mbaako faaza juzi wali yali alaajana nti omukazi amubbidde ebintu baatugamba mbu yali faaza w'eddiini eri endala oba baali ba orthodox kati yo orthodox taba faaza abafaaza naye bo bakkirizibwa oba bakatuliki yatakkirizibwa ssebo ya information gye nafuna abazungu bano balina ebintu bye baatuteekamu nga ebintu bino
psychologically nti kyakkunyiga mutwe naye bw'olangira n'okita mu kalulu mulimu ababadde basurvivinga ng'amaze kwambala t-shirt ye NRM okitegeera ng'akubira Muse campaign naye nga ne bwaba tamwagadde ng'akola ki ne bwaba tamwagala okujambala kimumalira lwaki nkugamba bwentyo nti bw'otunuulira abantu abasinga obungi kankuwa ekyokulabirako ku mwami Museveni nti saawa ya leero eriyo n'abatamwagala oba batamulonda oba bakozesa nga tebakyalina laavu ya Museveni omukadde naye nga oli bw'afuna omukolo ayita Museveni olw'okuba amusuubiramu ki wano okitegeera ekintu ekyo so ye mugagga w'eggwanga si yeye ebyo ebintu kyekinaga nti pulezidenti ffe tukyali mu kazannyo ke tukyali mu kazannyo ke bw'otunuulira nga Rubongoya nabadde ntunuulira Rubongoya engeri gye yawanguddwa Rubongoya abadde tasobola butarangirirwa nono muganda wa Kyagulanyi naye yabadde tasobola butarangirirwa kitegeera ku bwa meeya bwa Kampala ono muganda wa Kyagulanyi yabadde yesimbyewo chairman Nyanzi abo bonna bandibadde bawangula naye olowooza lwaki tebawangula engeri gye tuli mu sseri paati eba efudde tulina script gye tuliko paati eba efudde okitegeera nti kati wano part 1 oba part 2 yawedde part 1 yabaddemu nti bano tebalina kulangirirwa yes tebalina kuwangula bwawangula kati ani enkya anaavuganya ani agenda okubeera opposition kitegeeza balina omumuli addemu akolime kyogaba bano basasulwa olwekyo kugamba script gye tuliko bwawangulwa leero olugero luba lukomye luba bifudde okitegeera waba tewajja kubawo omulala ajja mwesimbako era okumanya nti tuli mu script ani awandika script ne baleeta bano ne bajjamu oba oliawo ab'omugaso gw'olowooza Erias Lukwago yabadde asobola owangulwa Erias Salongo yakkiriza mu mirembe mu mutima mulungi era neyeereyama okusigala kunywerera ku nsonga z'abadde akolako n'okukolagana wamu ne mibali mwe naye era asobola owangulwa kuba bannayuganda bali bankwe ani Erias bannayuganda bali bankwe yabeebazizza era bajja kujjukira ng'amaze okuvaawo mulimu n'abawangudde abagenda okufa nga tebatudde ku ntebe mulimu abatagenda nakulayira be barangiridde kale ebyo ebintu byonna bibeeraawo naye notukalaba kakyuse obutateekawo olutalo kati bw'oba omubaka we yawangudde ayinza obutalangirirwa oba butarayira wakitegeera ayinza obutalayira kati nze bwemanya ekintu ekyo sijja kikuleetera wano ku mpewo kitegeera kati nno kyenfunyemu kati kyogamba katuvudde kuba meeya ne mwami Kyagulanyi naye tugambe nti ali ku script yemu ey'abano ye ali ku kituufu ekyo ekyo ekintu kiringa bw'olaba hamu oba hamu sikuwadde kinene kiringa bw'onkozesa ng'okolera muzungu oba okolera omugagga yenna bw'onkozesa kampuni gy'okolamu ey'abazungu oba ey'omugagga n'esenguka ne babasengula ne babaako we bali batwala nga kiriba kizibu okudda kumala emyaka 2 sobola okutwala ebyobugagga either kampuni egy'empya esobola okuntwala okategedde akantu ako nkalaba kati waliwo bamaneja ba kampuni waliwo ne ba director abakola ba operating na mu kampuni kitegedde naye nyinza okubeera mu kampuni n'enkola nendaba nga kampuni byenkozesa bikyamu neŋŋamba nti
kantandikewo yadde gye nayitiramu kanzijemu ekituufu nkitwale eri abantu bafune ekyokukola wabula nendabanga ate kye kituufu kyenzijemu abantu bakyagadde bakasitoma bakigula bwe nsalawo gamba nti kanyongereko omutindo tutumule ba client kampuni bwerabanga otutumudde abantu ekutwala mu kooti nega ono yali mukozi waffe yabba buli kimu ekyaffe era kubirabyeko ebifaanaganako webityo mubirabyeko kati kyetulimu kati akitegedde akitegeere atakitegeera kireke bintu bya ngero si byakutegeererawo ojja osobola okuddako emabega katono nosooka weetegereza naye bitegeera bulungi lwaki tubeera mu bintu bino nti ensi yo eva bwetyo bwerina otambula naye teri si buli muntu nti ajja kutegeera ekyo ekituufu okitegeera nze era nkyewunyiza nnyo bannayuganda ogamba nti enkuba tetwagiraba bakuyisaamu eggaali mmwe temulina kye muli mwemata akalulu kano kategeeza ki era kyekiddako akalulu nsobola n'okugamba nti akalulu kano nze nkugambyeko kimu nti abaasinga be barangirira nti bawangula abamu bayinza obutalayira katweyongereyo tutuuke mu gwokubiri tulabe engeri gye bayinza obutalayiramu balayira mu gwakuta anti katweyongere mu gwokubiri tulabe engeri oba biki ebigenda oleetera obubanga tebalangiriddwa nti ebiseera ebisinga kyenziba mbanyonyola nti kyembasinga mwe mubala ebintu bingi osobola n'okubeerawo mwe muli birooto mu birooto buli kimu kyangwa ne vision n'okuba ekirooto n'ogamba nze njala mbeere Rihanna njala mbeere Chris Brown njala mbeere mu ntebe ya muhozi gyalimu okitegeera naye okukituukiriza n'okumanya background gye kiva ne gye kiraga ne process ekirimu abaana bangi bajoyininza amagye nga beegomba okubanga muhozi naye abamu bamalirira nga tebatuuse nti bakule mangu mu mayinja oba ojoyininga amagye oyinza okulowooza nti ojja kukula nga muhozi mu mayinja n'ekizibu so twayingirwamu n'omuze ogw'okujajinga okitegeera twefura baakabi tujajinga wabula kyetwerabira kati eri abakyali mu byalo mbu bagenda munaku nkulumba obululu bw'abalemesa akalulu kano kyoba nkubuuza kategeeza ki kano akaleetera abantu dduka ayi ale nkugambe nansane waffe baggalawo ssaawa 2 mwabeereetera okweggalawo ate batyanga emiggo otaggalawo gikuyitaku ebyo bikolebwa basaamuku kafiya naye gavumenti nze kyeyinza n'okigamba mwe terina nabbawa bannayuganda gavumenti ne beetabawo attention kuba kiki kye bali so basobola okwokya ebipiira babawane abyokya nanti era bano abaddoni gwe baba babuuza nabo eba basangawo nga bababuuza ani yakikumye kiri ekipiira ekiri wali ebyo byonna bikolebwa lwa nsonga esatu akalulu twakakuba nga 15 lwaki tebiggwa lumu ne tudda ddala muno era ekyo nange kye nali nsaba nga ngamba nti abantu bakomewo bakole lwaki nti abantu bajja n'okweteekako okuyiggibwa amabedda bwe twabeeranga mu buto nga bw'olaba omusirikale odduka talina nakyakoze takuliiko atambula bibye odduka oluusi osanga ng'ogudde mu accident oba oliawo omuti gw'okukumenye nange wembalaba nziruka ennaku zino kubanga bakutwala nga tebalina gwe beebuuzizzaako omwana atugambye okuvaayo abaserikale sebalalu okuvaayo wali wakati wa 5,000 n'akakadde
ebyo ebiseera ebisinga ebyo bikolebwa nga waliwo abakulidde in charge oba operation kuba kubba bannayuganda era ekyo ne bamala bakinoonyereza ojja kwesanga nga naaba bakwata nga tewali na musango gwe bakwatira olwokuba nti baba banene babbi just operation bazikora nga zaabwe nga siza nti oba president yabasindise naye olwokuba omanyi ebintu bino biri complicated naye olwokuba mwe temubiraba mwe mwagala kusigala nga babagamba nti eno mbwa nga mbuzi nti embwa ne muwaga ne musudiya ne mu security oba oliawo mubaamu abakola operation kutamya president kono nakifaananyi kyoli kati feeno ne tusigala nga tukola ki wabula oli obuzibu bwalina buli opu takola kunoonyereza kitegedde era ate ani alina okunoonyereza mbadde ngenda okubuuza ani alina okunoonyereza ate nga betwandiroopedde bennyini be batutigomya nanti obuvunanyizibwa buli kuoli buba ku president so ekyo nze bwenkera neyongamba nti bannayuganda bakyayagala Museveni towakana ekyo nze nkikugambye kubanga obubonero bwonna obuliwo bulaga nti bamwagala ate bwe nkugamba nti tebamwagala ayi singa era bubonero bulaga nti tebamwagala naye kati obubonero gwe bwolaba bulaga nti tumwagala nnyo mwe mwaronze bulungi era banaye saagala nzire mukuwuliranga mwekalakasa musimanyi omusoro gulinye saagala kuwuliranga muda mwekalakasa abasomesa tebatuwadde musaara mwasimye ne mulonda Museveni musiruwala kyova olaba gwe wava mu kalulu bannayuganda muli bazibu nnyo nnyo ddala kale kasita mwaba asiimye mwaba akoze choice mbayozaayoza okukola choice eyo bwe muba nga mubiyita okufa kwebaka tubasibulire wano Matayo oba oli awo abantu bonna anaddamu okukubira nga agamba musimanyi gwe mpe enamba ye mpe namba ye nze nsobola n'omukyalirako omanyi bwe bandaba wano bandabira mu kifaananyi ekyabakakyere ekyabwe bandabira mu kifaananyi ekyabwe gwe waddawo bwaba waddamu okukubira essimu totawaana gwe mpe enamba ye omukyalireko nja mukyalira bamumpita Museveni yabalemye muwewerera nze mu byonna nze yadde mwesiruwaza nze kyenyinza obbagamba nti mulye nnyo fruits gye mulaga mu myaka 2 mu maaso 3 mugenda lwala kansa abaana bamwe bajja lwala kansa simu abaaronze eddagala libadde mu ddwaliro nga teririiyo katulabe ku luno balinaabaayo sigenda nakwogera ku future yonejja njagala bibanyige mulijjukira otuvuddemu ate eno gye tulimu bagiyita atanaani eri mubaddemu hakuna muchezo bwe mwagituumye eno atanaani ojja kufunayo ku muntu amanyi oluswayiri akubulira ekigambo atanaani kitegeeza ki mbatadde mweraba mugenze mu makyaki okusaba era abasumba bagenda basabisa abajanani Lumumbo betujjukira mu mwezi ogwokubiri baatuuka n'okubateerawo cause ez'okubatta naye nategedde n'omuntu eyatajanani Lumumbo namutegedde naye lwakuba wano sobola mwogererawo ngeri gye bayogera ku baamiini munange n'enkya bakyalibo bagenda kuza olunaku lwabwe lwe bayingira mu nsiko enkya 26 balukulize ddala kubanga mwasimye ne mubalonda ate kati nze ataalonda nze nawulira nti barangirira tulaba nga tugenda olonda nagana mwasimye nga kabaka wa Buganda storage basimye ne bamuyira obululu ate kati bakaaba kati bwe tunaamala emyaka 2 olwo mwekolimya kati kati ngenda kutandika kwogera ku byebweru ngenda kudda mu climate change zange ngenda kudda mu prediction kwa kati bembadde mbanyonyola teri yade n'ekimu kyemutegeera
era nze ne statement ya Solomon yasoose n'okwetonda yabadde teyetaaga kwetondera bannayuganda ne bw'obagu temulaba nti Museveni essaawa zino mbw ateekawo resistance yonna okwesigaliza mu buyinza naye nga yekitaawo mwami Muuse mwennyini naawe omanyira nti okwekuumira awamu kyekyo kyokka nange nenkwata obuyinza nange mba saagala tubyogerera eno wabweru eno olaba baba wa office omuntu n'atuuka ku office nga can you imagine nga n'omulimu si gugwo ozanyira eri sembera yeeri temutulekanira tondiraana omwana nga ne bw'abazza okunoonya omulimu just gwe baakuwa bu office ng'oli manager olukuba obukalukalu n'olyoka ofuukira ensi ekizibu at least n'okutwala emmere ew'ewaka mukazi waalye bannayuganda muli babi Kyagulanyi si musanyufu gye tuli kale mazima mwamuliremu oluko era olunaku naye lwanaavaayo okukora speech era ajja bagamba muli babi ne kati tukole tutya okuyisa emmere ku bali abasajja kati bw'aba yawanguddwa oli kiki ekimuleetera okumugoba ewaka kiki ekimuleetera okumuddusa kati akalulu ke twagendamu bwe nkuwangula mani n'okukakasa nti ofudde kana akalulu ke twagendamu kamazima nabwe ssaawa ya leero abantu bangi abankubira nga bambuuza kati kiki kyetuzaako kiki ekiddako ekisooka ne bwe mba wakugamba nti gavumenti etufuze bubi sisobola kwegatta like n'aba n'ekibinja n'ebyobufuzi politics katemba mwereere kati abantu abali obubi abandi badde bagamba mbu twekalakase ng'abasuubuzi abaki omanyi ne Museveni yabagamba bw'oba olina ekikuluma okkirizibwa okwekalakasa naye eneekalakasa gyakwagalamu eringa okulonda kuno okwawedde nti bw'oba weekalakasa genda eri ekagadi mu kyalo otegeeze poliisi wetololere mu kisaawe wakulabira poliisi wekulabira awo oba weekalakasiza mu mateeka ga Uganda toba na buzibu naye bwe weekalakasiza wano mu kibuga wakati ne mobile money etaweza miliyoni 2 bagigyeko kitegeeza nti bwe tunaagamba nti oba kusaidi y'okutya oba okwekuuma oba kinyonyola ntya nti n'akaloolo tebaakalese oba tukira okuteekawo limitation ya $5,000 ku mobile money kiba kitegeeza nti tebaagala kusenguka mobile money yakomyewo naye bagirimitinze nnyo kati newali ne bwebadde nga tekola okusindika nga tojjaayo sente n'okusindika bali tusuka $5,000 so eriyo ebintu nga byo tulina kulabira ku bantu abakulu binze nga mbanyonyola nti abantu abamu ababeera mu bifo ebinene tebabeerawo nti beekiikiridde oba baana baabwe wabula be babeera ng'emimuli egitumulisiza yetulaga ssaawa ya leero abantu abagamba nti bagenda kwekalakasa bebana abafubuka abakola abanyigirizwa naye abaza okubakiikirira mu opposition teri n'omu bano ababakulembedde bali be babbidde eddala akalulu kaabwe bo tebali mu bino ebyokwekalakasa anti kati nze nabadde neewuunya ng'abantu bagamba bagenda mu kwekalakasa babanje akalulu kaabwe kwanza ebyo n'okubyogera nze ebyobululu ebyo sikirizibwa just kigenda mu maaso era ne mu ggwanga ndowooza bwe kibanga tekigenda mu maaso kati waliwo okwekalakasa sinnakulaba era okwekalakasa tebamala gakulaalika oba ogenda okubba omuntu n'omugamba nti ngenda kubba era osanga nga yakwetegekedde osanga bakwanodde simanyi tugenda kwekalakasa awo obanga agamba nti bongere bayiwe emmotoka mu makubo okitegeera banywenze security ebintu bino abantu ebiseera ebisinga buli mbaga nti eno ensi titambulira ku kiki kyemusuubira nze abagamba bampita mulalu kyokka nga bye bibeera mu bulamu bwammwe tosobola kukeera n'ogamba nti tujja kwekalakasa
oba okwekalakasa bakuyimiriza mu ngeri nti ne leero lwennyini lwakulonda oba bagenda londa bakansala abo we batyo. Luli olunaku bannakenya bagamba bannayuganda mutuswaziza nnyo muliyimbwa era bannakenya batuvumirira nnyo ne batuuka okwewonya abantu abali mu East Africa wali nga twakalonda aba president ne tubaliraanya tulinga ffe. So ebyo binkwatako naye sikirizibwa bikola ki kubyogerako ate nakubibeeramu. Yes, so byebimu ku bintu ebikyasinza okuŋŋaana nze nina okubeera awo okumonitalinga zi climate change biki kubanga bino ne bwe munaagamba okwekalakaasa era omanyi opposition eno nga bagireeta nze ekintu kye nasooka okulaba nti gavumenti yagiteekawo kwagala kutamya bannayuganda opposition tulemu twesige NRM tunywerere ku tiimu eki nekyo bw'okinyonyola omuntu atanakiraba kati ajja kiraba mu myaka nga 2 tunywerere ku tiimu emu ya NRM nti gavumenti yaleeta opposition n'egiteekawo oba engeri gye yagikwatamu baagala bagireete jenga eyokya bwemala ezikira omulundi gumu bwemala okuzikira tugyeta mwe tusigale ku NRM kubenga tetulina kyakkola tugambewo omusajja kafuge paka lwalikola ki lwanayagala nti bali abajja kubanga ti bannayuganda bonna baraba omanyi eriyo ebintu nga bwe ngambe nti ebyobululu sandi bingede amazima gaba mabi naye gakaawa ate nga gaba matuufu awamu bwetunuliranga bano ba Rubongoya Secretary General gye bakulidde gye basomedde bakulidde waka ate baana b'omuka beeri kati ono ne bwe yandibadde n'amaanyi gatya ne bwe yandikoze eki era mu butuufu mubaamu asigalamu ng'agamba ali wano ne wano ali ku kino ne kino ono yakutte ekyokubiri ekyokubiri anti mwami byabakama watu yalangiridde totujaamu byama byaffe naye tuli banyiivu tetulaba okuseka fetwafuuse kati bannayuganda tulinga bano abakyala ab'edda ekizibu ne bwe kigwawo waka nga wayombye n'omusajja mulina okusimayirenga so bw'oba oli mu bufumbo bwa leero bw'oweeyisanga obufumbo bwa leero bajja kukusibira bwereere waliwo ekimbuzaabuza bwe tubanga regioni ezisinga obungi zawagidde gavumenti erimu ne bagizaako katate kijja kitya nga bano okwemulugunya kungi ate nga wali eri ku bibalo n'okulangirira biraga nti obululu bwabadde bungi nnyo anti kati eriyo ebintu nga tebiriiko kusoma tebiriiko ki nga byo bya kisajja kikulu nga kirabwa bulabwa ziringa 8 ezisobola okulaga nti attention za mirundi mingi kwegamba nga ne bwe mbasikuwadde ansa nga gw'ojajjeewa nti ekisooka mu byonna bwe tudda ku ludda nga tetunadda ku lwa opposition bwe tudda ku ludda lwa gavumenti basooka kujjako intaneti ne bakola ebyabwe mu kyama kati ffe bye baatuwa era byebya bulijjo kubanga puroguramu zonna gavumenti bulijjo ezikola ki ekyo si kyewuunyo si kyamagero nti okuva eri Simon Byabakama era omuntu yene ategeera ekyo yali akisuubira era ekirala bantu bangi abaze nga bawangula mu bintu byonna naye ng'okubalangirira kiba kizibu naye nga baba bawangudde era nkiringa no mu mateeka nti poliisi bulijjo ekwata abantu nga tebalina misango era abamu ne babasibira bwereere abalala kooti ne zibata nga tebalina kye bakola ng'obujulizi bukoze eki poliisi n'eswala bwetyo naye ekyo si kya bulijjo nti oba si kyewuunyo kubanga awamu twali tukola ki twali tukimanyi nti oba oliawo ne bwebanga FDC eridde bayinza obutagirangirira nekirala ye nga tetunneyongera nnyo mu maaso kyenjagala okubuuza wali eri nga tetunnakuba kalulu wali watugamba nti
bazadde bo bakugaana okwogera ku kalulu akalulu twakakuba ne tukamala era omuwanguzi bamulangirira kati bino ebyavaamu byosebo okkirizibwa obyogerako nga bwe tukola kati nga bwe tukola kati ekindeetera okwogera just nze ni mukumensioningira bano abankubira amasimu kati matayo tuzaako ki omusajja tumukoze tutya ekisooka nze siri musirikale bufuzi mwagala abasajja bankuba amasasi mwe nze munaye nange ninga like mu byokulonda baba bajja kunkubisaako akawaayiro titokkirizibwa kulonda tolina kibiina kya byabufuzi ojja otya okutuuka okwekalakaasa mpozi nira oli munnayuganda olinaga muntu ndi munnayuganda ate nange kyekyewunyisa tizo omu ku bantu abeesunga enkyukakyuka naye enkyukakyuka etaliimu gamba nti oba bwe tunateekako pulezidenti omulala nti ono ajja kulya ampe ssente nti obanja omanyi abantu eri abantu ba mirundi ebiri tulina abantu ba mirundi ebiri opposition netali opposition kugamba tulina sitaani ne Katonda tulina abali mu gavumenti n'abagiwakanya ekifaananyi ekiri mu ddiini kye tulimu leero nti bw'osanga omuntu nga wa NRM ng'akunyumiza owa NUP agamba oyo ne bw'anaalya emirembe gijja kuggwaawo kyogamba Museveni yali e Kenya nti ye yaleeta Kenya terina mirembe Kenya waliyo emirembe tebakyusa president Rwanda tewali mirembe oba Tanzania tewali mirembe obuzibu bwonna bubeera wamu naye bw'osanga owa NRM abanga mulokola akunyumiza ku sitaani bwova Katonda geyeena bapapa bwe baali bafa baali basaba ng'asaba awulira ayagala yenenye obadde afune ku ka oxygen afune ku bulamu okitegeera omanyi ebintu bino bwe mba mbinyonyola abantu ndooza ebiseera ebisenga nakizuula kyovana nanze nali nayimiriza ne prediction nali nakizuula nti nga njagala at least nsooke mbanyonyolemu bategeere naye abatono bategeera abatategeera bo basigalira waawo naye munagenda otegeera nga nze ne mu Uganda sikyalimu kubanga emirimu gyange giyinza otandika okulabika okutandika ne mugwe 10 awo guno omwaka era guno omwaka nsuubira okukyukamu okudda mu oligine eyedda oba oliawo amaanyi gange ayinza okweyongerako so ekyo ebintu ebimu nkakasa nti ne bwe naaba nkyusa enyinza obutasigala mu Uganda wenakyukira nja kubaako byenina okuziyiza oba byenina okusitookira so kijja kumbeerera kizibu okubeera wano kubanga wano tewali bintu by'amaanyi biriwo emizimu gye batusomesa mu bayibuli bano abalokola batugamba bajjajja ebyo wano tebiriiwo so bino ebya wano naddala bino bululu biki ebyo nze omanyi nze nabanyonyola ne mbagamba nti nze politics gwe nandiwagidde nga buli tribe efugako wano nga twetoloola Uganda yonna kuba leero Mukaramojja ekisanja ekiddako mu Lugwara ne tucreatinga system eyaffe nga tufollowinga bazungu amanyi buli wenjogera bampita omulalu naye tiimu ye yakikola lumu n'agamba bannansi bagenda tebadangamu okulonda kalulu konna era bannansi kye baakola eteeka lyeyateekawo e North Korea ne bwatta abantu abatera ku bintu byanjawulo era n'amawulire agafuluma e North Korea wadde atta nga tegalabika naye oyinza owulira nti minisita ebibamba byagudde ministry negaana oyamba abantu yabasse okitegeera n'owulira nti ministry bino bye baatuteekamu biringa human right era muzungu gye yaleeta nti omukazi mulekere eddembe ajazaala omwana ayonooneke byebimu ku byenze nga mbanyonyola nti omwana ayina gavumenti kasookedde ejja negamba nti eteekinze over ku baana omwana akula nga tawuliriza abazadde bwabba kati n'essaawa yaleero era abazadde weebali abagamba abaana nti temugenda mu kwekalakaasa kati yo omwana bw'awakanya kitaawe yo gavumenti bw'olukwata ekutwala luzira
okategeera ate nga bagamba nti omwana wa gavumenti so nembagamba nti ebyo byonna tubiwulirize naye buli woba towuliriza muzaddewo at least omalira ngaokorapsins kasi togaana okuwuliriza kitaawo yo gavumenti egamba yaleeta eddembe naye eddembe eryo bwe bakusiba emyaka 2 ojja kukona egyo emyaka 2 wegigwerako okukomawo mu bantu pulaani zo zonna zife emyaka gibagikulese ziba gikutuddemu oluusi abamu babasiba nga yakamala na university bakusiba emyaka 10 future olwesiranye oze mu time loop ogenda okudda mbugundi yawasa ono okitegeera yesimbawo yawangula negwe waleka nga mwana muto so ebintu ebimu tulina obikozesa magezi mazaali nze nabagamba waliyo okwekalakasa mu maaso awo wenyini wembadde okugenda okutwala n'abamu nga badduka bwe twali abato kagaddi waliyo engero ze batonyumizanga ne bagamba nti bw'ofunanga ssente katonda asobola okuwa ssente era abantu bangi katonda atuwadde ssente oba abawadde ssente naye ebisinga okutujja mu ssente ngojeeko bino ebyokwekuuma kugamba nti nguzekopa nkola sadaaka bweti oba mpaayo ekimu kyekumi nyamba abamu tuyamba abantu ne batufuukira akayinja mu ngato naye tekyandibadde awo ekikyasinza okuleeta obuzibu mu bulamu abantu baffe be batuviirako okwavuwala abafamire oyinza okuwasa oyinza okutandika ng'olina ssente ng'oli muvubuka n'otandika n'omukazi ne mukola ssente ne mukula nemuweza muganda we n'atandika okuduulira abantu mu ssente zo oba omwana we n'atandika okuduulira abantu mu ssente zo ekyo kyokka katonda n'abanga oluusi n'oduula katonda n'abakuba okubakakanya wansi nekibaza wansi okulaga nti kyoli n'abalala tebakiri oba kisoboka okubeera gwe nnyini ssente yazikola oba tusobola bagambako ng'embeera eyo tennatuuka anti kyekimu ku byenkugambe nti ebiseera ebisinga omuntu bw'afuna ssente balowooza bakazi kola zi bizinensi amalirira nga tafunye yadde abamu owulira nti muyindi akeera kusamira abayindi tuteragamba nti bakeera n'obusuwa n'abuyiwa wansi n'asaba netugamba nti basamira si bwe kiri abamu bafuna ssente bw'omugamba nti gulako poono n'alabanga kino ddogo naye njagala nzijukiza abalokole nti n'obufumbo bwennyini twagala mu mwoyo n'omutima emitima bwe gyesiima netutwalibwa naye era n'omuzungu akuteerako kano ling empeta mbwe kuma obufumbo bwammwe naye era abafumbo bangi Uganda ejjudde abafumbo bangi nga tebalina mpeta nga bazadde abaana nga bali bulungi balina ssente nga tebagatibwanga obaoliawo nga basinga ne bali nga basinga n'abaagatibwa so ebintu ebimu buli we tubagamba abantu bampita mulalu naye nga bo olw'okuba baba tebinaba batuukako mu bulamu nti tulinawo ne sisitimu endala waliwo sisitimu endala gye nazuula nti omwana agenda n'ava ebweru oba munauganda ali wano e Kampala oba wagenda mu Amerika oba Germany oba wakkola n'ogenda n'ova ebweru okomyewo ku butaka oba ovudde wano e Kampala mwagenze mu byalo kati nze byembanyonyola kati byebijja mu bulamu bwammwe abagenze mu byalo abagenda mu Krismasi baali bagenze mu nnaku nkulu naye mbagamba zino zento zimubala naye nze nzibalanga ennaku enkulu zino ffe zetulaba zetugendamu abantu bamaze ebbanga tebakola kati esawa okutwagolengamu lwakuba nti waliyo okwekalakasa mu maaso awo okwekalakasa kunene kwe babadde balangiridde olwaleero ndaba byawukana n'ebyammwe anti kwe babadde basiiga nti oba kwe kuno kwe wali ogamba nga balowooza kwe kuno kutuuse okuko kulala okwange kulala bano babadde mu byabwe nabo okwange kulala era kulimu n'abamagye komyawo naye life zino ebintu bye tuba tunyonnyola nti omuntu kati yagenze mu kyalo aludde Kampala mazeeyo emyezi 9-10
yajja mu January azeeyo mu December kuwumulako. Kati nze ngenda kutuuka stone nkusange mu kyalo bw'onoondaba nga nkyusa ojja kunsuubirizamu ssente kyokka nga nange gyenva ng'ebintu byakusika muguwa. Abava mu kibuga bonna bwe bajja mu kyalo tubakimanyi mulina ssente. Kati oluusi bw'onsaba nga ssente n'enkuwayo omutwalo abamu babaroga babakolimira akozesa ezo zennyini z'omuwadde. Omuntu anyirira bw'ati nompa omutwalo abantu nga ssente z'olina z'olina yena kwegamba olukutunuza amaaso jjukira abantu abasinga obungi era nekino nakyo njagala abakitegeera obulungi okugamba abalinako ku sensi nti buli woogenda mu kyalo ovudde eno mu kibuga nomala oba buli woogenda mu kitundu kyonna nomala emyezi 6 nga togenda decoration amaziga gano agali mu maaso galina lens ekyusa thermocline n'otuuka ku kitundu n'olaba nga kyakula nnyo oba kyakyuka nnyo. Ne mu bantu bwe tuli nti omuntu ayinza okugenda e Dubai n'amalayo emyaka 2 agenda okukomawo oluusi nga yageja oba yakoga oba ng'anyirira okategedde akantu ako olwaweza thermocline kyekola. Kati bw'ajja ng'akyusa amaaso olumutunulako mind etwala mu bwongo kirina ssente kyana kyakyuka. Kati gwe tobalirira bizibu bye kati oli bw'amala okulaba ng'alabye ebizibu by'olina ng'atandika kukujajinga bw'akusaba bamanyi ojja muwaayo miliyoni naye mwabasaba n'abasiranya abantu onsabye nkuwaddeyo mutwalo gumu tolina kyonkoledde gyenjiribira tobaayo wembonaabonera abamu ssente bazifuna nga bamaze nakaaba maziga nenkuwa omutwalo gwonsabe busabe ate noddamu n'olaga nti tosiimye gwoba ompadde meka. Kati abantu naddala kati abali mu byalo era abasinga obungi bagenda kudda mu Kampala nga bizinesi tezitambula kyova olaba abasinga obungi bwebagamba nti bw'oba ogenda awantu beera neko patristi omuntu ne bwakuroga kano akantu kakuyambeko mu kukuziyiza ebintu ebyo oli ajja kugamba Matayo yaleese sitaani kopa abeeramu ng'engeri ya shield of course eno shield eziyiza amalogo naye bw'okinyonyola omuntu ajja sigala nga kugamba kyova olaba nti mwavudde mu byalo naye mbakakasa mugenda tuuka mu Kampala mujja kaaba ate ne twolekera ekisanja kye bayita atanani kino bakiyita atanani kitegeeza atanani kitegeeza nti kitwala buli omu oba kitegeera ono saa kuna mchezo ngayo mchezo kati hakuna mchezo yabaddemu ki kati kino ekisanja kansoke nkoleyo ka prediction akatonotono ku babaka bana abasatu nga ba opposition bawangudde tebawangudde omuli Lutamaguzi ababaka abamu abava side zene Masaka Lutamaguzi awanda omuli Beti Namboze era mama Namboze bamulangiridde ne Lutamaguzi mbasaba mubeere careful nnyo kubanga obulamu bwammwe buli mu lusuubo ne Ssemujju Nganda essaawa yonna amasasi gayinza okuvuga. Lwaki ate bavuddeyo kubanga bandibadde bakyankalanya mwebali kati babajje mu parliament kati ate abo obuzibu babuvaawa kiki basobola okukyankalanya ennyo olero nzo gamba nti badde balina emimwa eminene oba balina emimwa emiwanvu nga bayingiriza buli kimu naye kati baliyo. Omanyiza ekintu kyenazuula ku nsi Abanakenya babadde batuufu okutuvuma tulimbwa kituufu amanyi ku nsi kuno Bannayuganda beetwalira kiri kye nabagamba nti abantu abasinga obungi we narabira omuwala yali avuma emmere ya Ajati oli ng'agamba gaba emmere bye bampadde omuwala oyo ndowooza mumujjukira tumujjukira wamutulaga wano nze omanyi nze nkutera nnyo okukola buli saaki bwange obeera mu life zammwe nagenda okizuula nga abantu ffenna nti osaawa ya leero omuntu abadde ng'abalwanirira
Goroza bameka bakatwale Kyagulanyi ebyokulya. Mukyala wali mu arrest abeera waka. Bameka abakavaayo nga bagamba nti Kyagulanyi abadde atulwanirira yafunye obuzibu. Abamu bagamba yafulumya, abalala mwali. Saawa zino bameka abatwalira mukazi w'emmere nti katukuweetooka oba tukusondereyo omutwalo ofune ekyokulya engeri gye bakusibidde ewaka. Nalabyeko Secretary General oyo wa kibiina oyo tabalika, oyo memba abanga muganda waabwe, oyo relative. Ngamba ku bano bapikerere. Ife ba gundi kyagu abadde bapika. Bannayuganda muli babi. Muli babi. Ofuuse luze. Babi nnyo. Bannayuganda muli babi. Era mu abavubuka mu abasamira ku TikTok. Singa bagijje nako TikTok oterena yebawaga kyovana nabagamba nti mwe mutegeera ebyo bye mufunye. Naye omuntu ne bwaba abalwanira nga balaga kituufu mwe muli babi. Mwefuura mweteeka mu bana abakazi abeeyerusa nga mulowooza abasajja bonna nti basibu. Teriyo musajja olaba abawala abagenda mu mabaara yeekolako nekuba makeup nakola buli kimu neyedesign nga yina natukulanga eryenvu naye tafumba. Golowooza abasajja tebalina ssente lwaki tebabawasa? Bali kumujja mu bbaala muteekere ddala lumwe waka. Era n'abakazi abali mu bufumbo balina ne ssente zisobola okwekolako ebyo ebintu naye lwaki tebabikola? Okyogamba abasajja abafumbo tebalina ssente bazirina. Omukazi asobola n'omugulira emmotoka n'amukolera buli kimu. Abakazi gye bali abalina ssente lwaki tebeekolako ng'abo bamalaaya? Aba contented kankireetebwe nti aba contented nti kati nze nafuna omusajja sina kyennoonya lwaki mba neekolako. Bano abasinga okwekolako baba banoonya. Kati kangambe kino kiringa omusajja okuva eri n'ogamba nti ogenze Dubai okoze emyaka 2-3 mbonosanga omuwala omukyala wa myaka 35 golina 3 wasiza gwengoyina ameka tazaalangako ne bobaana 3. Okay. Kale n'owasa omukazi okuva ku myaka wabakyala bazaalira 15 azaalire ku myaka 15 omuwasiza ane emyaka 3 tazaalangako oba otwala kyekyo. At least wasaamu ow'emyaka 2 tugaye nti yawasa mwana muto. Oli n'atuuka mu myaka 3 mbonkyanonya mukazi nkyetegereza musajja. Wetegereza abasajja bayise bondi mubayita motoka ebintu ebisinga mwetegereze paka mu byenda okusalawo abantu abasinze okufuna ssente n'okulwawo okusalawo kwe kuleesa obuzibu kwe kuleeta buli kimu kubanga life zonna zetuze nga tuyitamu singa abamu obulamu bwabwe mubaddemu okutiitiira tebandituuse wawe bali. Naye Matayo ku deployment egambibwa aba family ne mwami Kyagulanyi mwennyini gye yeekwese abasajja nga we yatulaga n'ennyonyi awo yajja ewuwe ng'amasanyalaze bagaggyeko gate basalam tebakkiriza muntu yenna kuyingira wuwe kuleeta byakulya. Bano boogamba ffe bakyagu tuyiseewo ebyokulya tubitwaleyo wabeerayo security. Abantu singa bakeera ne bagamba nti tubaleeteddeko ku kyokulya dde mwabasibidde mu nju babagoba oba babakuba emiggo tewali gwe bakkiriza kuyingira wadde okufuluma. Leeta emmere ogireke at least wabweru ogambe omanyi eri ebintu ffe twabeeranga n'abasajja edda mu byalo nga batusomesa ensinga bwetambula n'okufuna emikisa. Bantu bangi bali mu office nga buli otubalaba tugamba nti baayingira nga tebali qualified. Ffe mu Lunyoro tukiyita obujagujagu okubeera sharp nti okeera n'okwata omwana n'omuteeka oba katugeze omwana ayinza okujja nga anoonya emirimu n'asanga gye bazimba bali mu kutikula omusenyu oba batabula talinda kubuuza bamulaba bulabe nga yatabudde dde omusenyu aweereza ebiddirira ingini yasasula kubanga oba okoze naye bw'oddaawo n'otandika kati wano munzikiriza okukola bakukkiriza okukola kyogamba tebali mu kukola
okitegeera singa batugamba nti NTV etulaga amawulire nti poliisi ekubye abantu abasitudde ettooke ne balitwalira ne balireka ku geeti ya Kyagulanyi nti bafune ekyokulya awo twandigambye nti Museveni ayagala kuttira Kyagulanyi oba famire ye waka mu nju nti ayagala batisa enjala okitegeera naye ebintu ebimu oba lwaki mulinda babategeerere kale Kyagulanyi ewaali buli waraba katugeze buli waraba nga kino ekiriwo mwe bannayuganda temulaba nti muswala nabadde ndabaawo abarokole banaddiini naye banaddiini munnange bo babakkiriza ne bagenda oba bayiseewa ate bo bagamba tebalabe ku security famire gyegamba nti eri obwera nze saagala politics na diini ezo manayo nze ni mufirika nkiririza mu balance balancing nature banaddiini ne bajja tuyozaayoza yade babawangudde mukakkanne omanyi nali nabagamba ko waliwo interview gye nakoledde ne bagamba nti eddiini eri part of politics bajja sigala nga bakugamba nti obukulembeze buva eri Katonda era Katonda yeyasazeewo muzeeyi abeerewo kati bwe bubanga obukulembeze buva eri Katonda lwaki mwakuba campaign muzeeyi yandigenze mu kyaki ne bamusabira ne Kyagulanyi n'agenda mu kyaki ne bamusabira Katonda n'asalawo n'asalawo addako ye banaddiini tebaarabye ku bantu abafudde abakubiddwa amasasi ezo nsobi tebaziraba omebe tebannabyogerako singa bwe naawulidde Uganda Katonda yeyasazeewo kati bwe babiraba ebyo tetubiraba eddembe weeriri abantu abafiiriddwa intaneti waabwe yavuddeko nga waliwo yabadde yakagula data ava kuwayo data wifi wa kampuni ababadde bakasasula sente mu banka baagala kulinnya ennyonyi balinze visa network edde flight zaabwe zafudde aba safe bano zi safe board ezo zonna byafudde banaddiini ebyo tebanakye balaba mama Yesu yakoze president yawangudde mu mirembe na bwenkanya era nabadde ntunulirawo speech ya byabakama polling station obululu buno bwava mu district ki ati obwoma busankalainemu obwoma bwaffe twagula ku sente zaffe zabayo bwomuso district so ebintu ebimu bannange bibanyonnyola ebibalimu bye mubuusa amaaso ate nga bya mugaso nti bw'otunuulira katugeze yes president bamulangiridde kisi kye tulina otambula nakyo kyekyo tiyawangudde n'obululu miliyoni 7.7 ebyo ebyokungulu ebiriwo ebiri mu ggwanga oba amawulire anti nga bwe baatuwa kifa abalina ekkubo erisinga obunene mu nsi yonna ebbeeyi omanyi nze kyenazuula katono nnyo kyenazuula wano gavumenti eno justice kyenagizuulamu nti ffenna bannayuganda etubalira mu kategole y'abantu bali mu byalo oba okitegeera nti omuntu bwe bava mu kyalo ng'ajja Kampala bino bisitole bateekawo nti nalabe ebizimbe nga byeweesi oli alimu ekyalo yakava ekagadde nga tatukangako mu Kampala kati olutuuka wali emitiyana n'agwa ku koransi n'atuukawo ne bamugamba ate luli oluguudo lwe lusinga bbeeyi mu nsi kati mu bufunze nti ffenna baatuteeka mu kategole y'emu tetutambulangako tetugendangako bweru tetumanyi nguudo tetulina we twali tuzirabye kye batuleetedde kye tukola kyekisinga era ffe yeyo kategole gye batubaliramu basigaza kugamba gavumenti etutwalira ku level y'emu nti ffenna tuli ku 0% bo be batuli waggulu ndowooza kyoba oba kyenyonyodde kiwuli kisenga kyabula lwoba bakitegedde bulungi kati nti bakuleetera ekintu ne batamanya nti osobola okiwakanya oba nti ne bwe bakireese nti mu butuufu naawe olaba nti kikyamu wabula ne bakikusigira ekifaananyi nti kituufu nga ow'omukyalo bwakikiriza bo bamanyi nti naawe waawano okoze eki kivula mugambe nti ffenna tuli mu kategole emu so kifaanaganako n'ababaka baneeno ababaka babagamba bagende batwebuuzeeko oba kino tunakyagala oba tetukyagala ne bavaayo nti ffenna twakkiriza anti kati ebyo ebimu omanyi waliwo ebintu byaleetera okusinga okuwa Museveni idea bantu
eyaki fa abamuleetera fa abakola ebintu ebimuleetera okuba nga asigala atufuga yeffe tumukuumiddewo awo waali nti tusigala tumulaga nti tukyali mu bwetaavu bwa kutufuga. Ekyo mbadde sikimanyi. Ekyo ojja kimanyi. Kati lwaki? So embeera eriwo nze nabadde ngezaako kuba tooki mu Kyagulanyi nga mu butuufu akaaba ng'alabira ddala bannayuganda mumulidde mu nnyo at least n'okutwala emmere ew'ewaka mukazi waalye. bannayuganda muli babi. Kyagulanyi si musanyufu gye tuli. Kale mazima mwamuliddemu oluko era olunaku naye lwanaavaayo okukola speech era ajja bagamba muli babi. Kati tukole tutya okuyisa emmere ku bali abasajja? Omanyi ebiseera ebisinga tukola business, tukola emirimu, tukola mu zikampuni. Bwe nkeera nensaba off baginyima. Bwe nkeera neŋŋamba nti nkooyeemu manager tanzikiriza. Naye singa nkeera nenfiirwa omuntu wange sisaba ninnya bulinnya agenda okubuuza gundi teyakoze nti ye lwaki olumugamba nti yafiiriddwa aweereza buweereza ssente nga ndi mukubo. Kituufu gagamba bug'omuziike bulungi ng'olabye tukwagaliza kyokka ate ennaku ez'okuwumuzaako omubiri tebanzikiriza ku mulimu. Omanyi kyekitegeeza amakulu agakirimu ndowoozaako kirowooze kati ekyo kibalekedde naye mumanye nga bwe mwali musaasaara bannange muli babi. ffe ffenna abaakuŋŋaaniranga ku laala ezo tukola miliyoni 2 Can you imagine mu Uganda yonna n'embaale ne wabulayo omuntu agamba kandeete ensawo y'obumonde eggulu ne wabulayo agamba kandeete ey'amatooke mwankole kandeeteyo kamuleetereyo at least ejaga y'amata gye batwalire oba kale njogedde abeewala ab'e Kasangati wennyini wano mu Kampala Kasangati kumpi n'ewuwo kweri musobola n'okubulwa okugula ettooke emugaaka tuli mutwalire afune ekyokulya. Bannayuganda mmwe mugonza bya busa omunyoro bw'agamba mugonza bya busa. So ebyo byebimu ku bintu byotunuulira n'otuuka n'ogamba nti n'omuntu alwana waliwo otuuka ekiseera n'ogamba abatugavu obalwanirira naye kati nze ŋŋanzi ne bw'ogamba abantu nti lipstick mubi arwaza akola ki naye nze nakizuula nti tayimu gye mbanyonyola bino mbinyonyodde naye sibinyonyola nti mwe mujja bitegeera leero wabula mbinyonyolera abagenda okubeerawo mu myaka 13 mu maaso abaliddawo bajja kitegeera mu myaka 13 mu maaso ng'ensi emaze okutabanguka bwe bagenda okutegeera kino Matayo kye yayogerangako obulwadde obuli mu kulya emmere ya factory nabadde ntunuulirawo ka vidiyo era ngenda kabateerayo ku YouTube nga ndaba engeri gye babakoleramu Apple era basireya oba basire queen baziwoomerwa nnyo engeri gye muwoomerwamu Apple nawulidde nga bazifuuyira ne chemical can you imagine nempulira nga n'amaanyi gampweddemu kyova olaba Apple gye bajja ebweru yanusu 10 naye wano abakyala batemba emiyembe abalugwala bwagamba nti kankuguze omuyembe gwa 2 ogulimu ekirungo ekisinga Apple emirundi 10 sigala oramuza mama ndina 5 ndina 6 kale kwatambulako 10 nze bwe ndisanga omuntu ng'aramuza omuyembe ekirinziza mukomero ogwokubiri oramuza otya omuyembe oba ekikajjo omuntu amala omwezi taddiyanga ku fruits yenna omuntu amala emyezi 2 nga lya ku lyenvu ate ebino ebintu bwe mba mbinyonyola mba sitegeeza nti fiiri za kampuni tosobola kukeera n'ogula ekintu ky'omu supermarket n'oleka ekyokukuba omukyala kyajje mu nnimiro fresh ate mulina akajanja bannayuganda
kakodo kyakali mu ebyo ebiri mu supermarket byogamba ne bino nandi kati ekyo tekyetagana kunyonyola kubanga Bannayuganda musomyeko just mwesiruwaza twefuula abategeera mwefuula abatategeera naye nga ebimu muba mubitegeera nti kino ekyokukuba kiri ku alaali. Bannayuganda bakeera ne bakizuula nti omukyala atunda ku kkubo ekintu ayinza okijja mu nnimiro ng'akiguza 2,000 naye nga mu supermarket kyanusu gumu kitundu ono ow'e2,000 bamulamuuliriza n'abalowera ku 1,300 kyokka nga naye afunako nusu 700. Can you imagine nga kwagenda okufunira ka school fees k'abaana kyokka 700 gw'oyagala bakusalireko omukyalo oyo abatalina nakyafunako kiryawo kigenda kukozesa loosi ekintu ne kiba kya 3,000 mbu kigula 2 gwe n'ogenda kugiri emiyembe apple ze bafuuyidde n'ogenda ku apple ze bafuuyidde n'ofiirwa ebintu 2 n'owagira omuyindi oba omuchina n'olema okuwagira omuddugavu ogw'omukisa ne gubanga gufudde n'olema okutaasa obulamu bw'ono omukyala apangisa akayumba ka 8,000 kubanga oba ofuuse malayika we gy'ali okumugulako nga bw'akulamuledde. Abantu bano temumanyi kubalansinga n'ekyo Katonda yatonda ensi eno n'atuteerawo obukunizo mwe tulina okuyita okufuna obuzannyo naye mwe mulowooza bamalayika bali mu kyaki emikisa giri mu kyaki naye emikisa giri wooli wootambulira naye lwakuba temumanyi ginoonya tetumanyi kuyiga mikisa gyaffe bwe kiri kubanga omuntu bw'akera n'akwata emitwalo 2 n'atandikawo kwokya kasooli wali ku kkubo kitegeeza waasula tasukka mitwalo 10 ate ng'akulaga alina n'abaana anoonya kubaawo ye maama yetaata mu bufunze oba ofuuse mugagga we oba ofuuse doona gy'ali nze amuguzeko omusooli gw'olukumi kati ogw'omusooli bw'otagugula ajja kubeera mu stress abaana banaalyaki n'asasuza kirenti ku musooli guno kwabalira ebyo byonna mpulira kyokka nga kasooli ono amusuubulanga 5 n'ateekako amanda amazzi ojja kusanga ng'afunako nusu 2 naye n'oveeri nogamba nmugula 5 so ebintu ebimu era mbakubiriza ebintu ebimu ebyokumakubo bw'osanga ekintu bakitunda tokiramuza sasula busasuzi tebibanga bino bya mu supermarket nti investor yajja kunoonya magoba ono aba anoonya kubaawo nakubeezaawo baana be ow'okukkubo naye ebyo bwe tubibanyonyola bagenda gamba kati nakoze emidaala ku makubo ati muyinza okubamu n'abayaaye mwaba ab'okukkubo ng'ayagala ate anjiteko nnyo nange akuyiteko ati omuntu agenda gagawalira ku nusu 10 era anti kati bisitole gavumenti bye yabateerawo mbohamu yatandikira ku 10 meka manyi bano oba kasiwukira oba baani abo baali batunda kabalagala mbu yatandikira ku kabalagala mbu nazimba ezakeedi eziri omwo mu kibuga nazimba mooro abasise kabalagala yazitandikira mu mulembe ki bw'abazungu bufuzi bw'amatwale era ndowooza gunooba gufi naye ng'abantu batunze kabalagala waliwo sitole zebabanyumizanga mu butuufu ne bwoziteeka mu mutwe gw'omwana wo ng'olaba zimwonoona ng'omwana nnyini akuwakanyizaawo naga tekisoboka nabagamba life gye tutambuliramu njiri yennyini eringa bayibuli obanga enjiri nti mulimu ebintu by'olabanga sitaani n'ebintu by'olabanga sitaani okugeza nti twandibadde twebuuza naawe Munnayuganda nga weebuuza Kyagulanyi bw'aba yawanguddwa kiki ekyamuddusiza mu Uganda oba kiki ekimuleetera okwekweka kiki ekimutwaza ewo okubanga bateekayo security nga bamuwangudde yatugamba nti baagala mutuusaako bulabe ate nga ki nga yawanguddwa Besigye nga tebamuwangulangako ne bakimutuusaako bamuwanga gonna andi kyenkugamba eyarangirira yagala Yoweri President yawangudde era twakiwulidde ffenna Bannayuganda era kati Museveni ndowooza ebidirira bali mu kutegeka pate kumuyozaayo balayira mu gwakutaano kati bw'aba yawanguddwa oli kiki ekimuleetera okumugoba ewaka kiki ekimuleetera okumuddusa
kati akalulu ketwagenda mu bwe nkuwangula mani n'okukakasa nti ofudde. Kati kana akalulu ketwagenda mu question eri awo question eri awo andi kati nange kineebuuza nkyebuuza mu Bannayuganda nti oli gwe bawangudde lwaki kuba kati kino kiringa nakyo kyewuunyo si kyamagero wabula kyewuunyo nti lwaki bampangula ate nenziramu nenziruka ate n'enkola gye yali yatugamba ya protest simanga kanoonye kakuume kabanje ababaka ba NUP nga bo tebannakyogerako lwaki basindikayo fe abavubuka abateesimbyewo nkanoonye kitange yeesimbyewo jjajja wange yeesimbyewo muganda wange ani ndekewo edduuka lyange ngende nkanoonye bwekuba kwekalakaasa bekalakaasa nga at least ng'ogamba nti gavumenti yasse omuntu nga si wa byabufuzi awo Matayo nvayo nange nekalakaasa abaana bafiiridde ebweru gavumenti teyabayambye awo nsobola okwekalakaasa naye bino politics temulaba biri munda kyekiri kyenkugambye nti bw'aba yawanguddwa lwaki yadduse ekyo kyokka kikumala ab'opposition batugamba nti akalulu ako kaffe era baba bagamba nti bali bakabye bagamba nti babbye Bannayuganda akalulu kaabwe n'abagavumenti benyini bagamba nti era twababbye wadde bawangu era mwami Musa agenda mu kooti naye okuwaaba era n'abalamuzi bamuwuliriza n'obujulizi buyina ekisooka mwali mu plannings okubba akalulu ke nga muyitira mu tekinologi oba obuuma bwe bwenyini bwaleese ani avunanyizibwa ku system eyo ab'opposition be balina senta yaayo akazi AI zajja biki nga muyinza okulangirira ebitali bituufu kati kwe kujjako internet n'abalabuukirira kati bwaba yagijjako kitegeeza naye bye balangiridde owe byalangiridde tebyabadde bituufu bwagenda mu kooti abanga atugamba nti bye balangiridde naye yakirabye nti tebyabadde bituufu oba babadde babifunanga batya kuba internet yatu yaliiko mwana ono abadde ki ayagala kunjogeza byama basajja ayagala droniziddemu zinjigge gwe musajjawo akalulu kano nkagenda kitono kubanga tulinga bw'oraba emmese bw'ogikwata neyingira ekinnya n'otandika okisima esobola okufubutuka nekugwa mu liiso nekuluma eriiso oba nekwagula nekola ki wogendera okutagalira nga yadduse dda ekisooka mu byonna kati weewaawo nange nabadde nsuubira ekyukakyuka era yo ngisuubira mu maaso eyo naye mu byonna nti nze nganze yadde sironda sirina kuvaayo kwekubira sayidi oba sayidi kyova olaba mbuuziza ebintu nze nganze kijasite sibitegeera igwe ng'omuntu era tomanyi oba oli awayinza oba yalina idiya oba ki nze ekibuuzo kyakuba nze sikirabangako kasookedde gavumenti yawa netegeka obululu oba obululu bwali baddewo mu nsi zonna nze juzi nalabakawo oba yali gundi Tunisia oba yali ki Senegal nga bategesa akalulu nabo ono president wa Senegal ono omuvubuka aliwo bwe beesimbawo yasooka nesimba ekisanja ekyasooka ne bamulya ekyokubiri ne bamulya kino ekyokusatu president yayogera amazima n'agamba kituufu nzikiriza ompangudde nga n'alangirira tanabakwogera okitegeera kati kyo kino kiringo oba ngambe nkyebuuza bwebuuza nti kiringa ekiriwo kati wano kiringa ekigamba nti tinebwe bandibadde oba nti opposition ne bwe yandiwangudde okulangirira kwe kwandibadde okukulu omanyi nze mbambirako n'abamu ku bantu ababaka nga bagamba ffe ne campaign ne bwe tutakuba ffe awakulu weewali nga batulangirira wetuteeka sente akalulu akalabyemu sente ng'olowooza Ssemujunganda waliwo yabadde asobola omuwangula Ssemujunganda Kira municipality y'omu ku mubaka abadde akyasinze mu Uganda abaliwo kati era mu babaka ba Uganda bw'okebera ababaka lisiti y'ababaka abatuufu bakuleetera Ssemujunganda y'omu ku basooka kati gorooza waliwo abadde asobola omuwangula
ekyo nange kyankweba naye akalala akabuuzo akaliwo era abannayuganda ke babuuza abo abagundi aba EC Electoral Commission nti ekigambo tale nti gogenda kuleeta ezizo 2 oli aleeta ezize 3 oli aleeta ezize batalinge wamu bagambe nti zino ziva waneno ne bagatta n'oli aleete nti ono avaawo ava Masaka aleesa ebibye ebiva Masaka ne bagatta kyekyo ekigambo ttale kyekitegeeza era ne twali tusoma batusomesa zittale ezi owandiika butale n'otsibako akagundi wakati naye engeri mwami gundi we bamubuuza ndowooza era naye wawulira bye yayaddamu bamubuuza byavudde mu disitulikiti ki n'obutambi we buli tubulina beebuuza polling stations zino eno ziva mu districts ki beebuuza polling stations zino eno ziva mu districts ki okay enkola eyo era nva kwogera abakola ku system yaffe ebiyumba kalimagezi netugamba nti ensonga eyo ndowooza bwe tunaatuukira saa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo n'agamba obuuma obwo sisitimu bwebadde kati wetunyumiza otya sisitimu nga teyabaddeko kyova olaba bannakenya batuvumye babadde batuufu naye ekyo si kyekikulu kati wabula era kyekiddako ekiddako nze sisobola kyogera kubanga sinze avunaanyizibwa naye ekisooka kati ekirimu byonna Museveni kyobala n'abagala abavubuka kati baatulizaawo intaneti naye bwe tunaakola ensobi bagenda yoora so n'olwekyo abantu abali mu byalo mukome omukole kwabo ndaba bantu babadde bankubira essimu bambuuza Kampala embeera batugambye embimba okwekalakaasa biki mukome omukole tuli mu Kampala era naffe twatandise okukola bizinesi zigenda okusiraana mujjukire waliyo n'ebintu ebimu ebijja mu maaso muli amataba leero sigenda kwogera nnyo naye kambawo ekizampo olunaku olwejjo Trump yabadde atambula kusajjo nga abiri yabadde atambula ng'agenda mu Greenland climate change neewugula ennyonyi ndowooza mwena amawulire mwagalabye kati ngenda kwogera okubako ngendayo kati ku mazzi okwongera obatangaaza olunaku olw'enkya ngenda batangaza ennyonyi engeri gye zigenda okuba nga zitambulamu n'obwengulu bugenda tutuuka nga tebukyayitibwamu nnyonyi wadde kati bw'oba olaba nga ennyonyi ya Trump eya pulezidenti wa America ennyonyi esinga olumusi Air Force One gye boogerako mbu esinga bbeeyi ekola bw'olaba nga ekyankalanye ne batuuka okugiwugula gw'olowooza ey'abasabaze yandibadde etya safest plane on earth ensi yatabuse Trump era yabadde agenzi era kayiseeko katono babugaye mukabaddemu Jessica Tininyo yafunyemu Jessica electro biki America wetuukira okwogerera akatini ku pulezidenti waayo omanya yabadde abulako katini akutuke ebiddirira byonna ako kabonero kamu akokubiri tekagenda muleka naye nyongera obajjukiza kino mukomewo mukole emirimu gyammwe saasireko n'abantu baffe abafiiriddwa abaabwe abatasobodde kuyitamu n'abayiseemu ne bababba mwena tubasaasira era tubasabira Katonda abakuume abawe obulamu era nze nabadde okusaba kwange nga kugamba nti ebyokulonda byawedde eri abantu abateebase eri abantu abalimu eno n'eri so twandisabye baddemu emirimu gyabwe ebyo bikome kubanga ekyo kyazerumu kyaweddewo tebitwawula kyovora nze akalulu sikagendamu wakalulu nze nemala nkayingiramu ku busungu bwenina oba neweesimbawo anze nenesimbawo tubasiibule mbagaliza olunaku olulungi n'ebiseera ebirungi naye ababaka abamu bagenda tandika bakuba amasasi awe tugenda otandikira enkya mweraba. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented.
Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.